Abazigu abatanategerekeka mu kire ekikeesizo olwaleero bateezesa abakunzi w'ekibiina ky'NUP owa Kigangazi Town Council mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ne bamukuba era bamwasizza omutwe. Abazigu bano era bakuulisa ne pikipiki y'omukulu oyo. Akubiddwa Kataha Samuel era nga ye yakwatira NUP bendera ku kifo kya kansala wa Kigangazi Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi nga abazigu bano bamukubidde mu kitundu eky'ekifampa mu disitulikiti y'e Gomba mu kire ekikeesiza leero. Omu ku bakansala ku lukiiko lwa Kigangazi Town Council Singo Mugaga ategeezezza Kyabasa nti abakubye Kataha bandibanga bakozesezza katayimbwa ne bamuleka nga azirise. Ssentebe w'NUP mu disitulikiti y'e Bukomansimbi erombako omukyalo wa disitulikiti eyo Veronica Nannyondo ategeezezza nti omuntu waabwe akyali mu ddwaliro e Maddugomba bakola ekisoboka okumufunira obujjanjabi. Kino kijidde mu kiseera nga banna NUP y'e Bukomansimbi bateekateeka okukola ensinkano bateekateeka ensisinkano ey'okusonderako ensimbi ez'omusango ogwasinga Kataha Samuel oyo nti nga kaakano ali mu kkoma. Era omu ku bakulembeze b'abavubuka mu NUP Seremba Amidwa agambye nti basobeddwa eka ne mu kibira olw'ebizibu ebingi ebibeetoolodde. Tulina kansala waffe yavuganya ku kibiina ku tiketi yaffe ya National Unity Platform nabbibwa ne bagenda mu kooti era nabbibwa era kooti nemufayininga ssente naye ngezezzaako okubanga nkwatagana n'abakulembeze baffe mu kibiina kyaffe okuva eno ku kyalo paka ku constituency tugenda kuteekateeka olunaku tube nga tusisinkana tusonde ssente ezo ze bamusayira mu kooti tube nga tuzisasula ate tulinde 2026 tulemu tubakuba akalulu buto. Tweteeseteese bulungi nnyo nti olaba ffe tukitwala nti buli lunaku olukya lwa kalulu era okuva twava mu kalulu kali kaata aka 2026 katandikirawo kubanga twagala kununula ggwanga lyaffe. So nakati ffe tuli mu kalulu era byonna tubikola tulina okubikola tusobole okubanga okutuuka 2026 tukeetabemu era tuwangule ebifo nga abakulembeze ba disitulikiti y'e Buikwe batongozza eddimu ery'okuzimba amasomero 3 n'omulangiri abazadde okutwala abaana mu masomero ga gavumenti n'okukomya okwogerera amasomero ga bonna basome nti tegayina makulu eri bannansi. Nga bakulembeddwamu omukiise wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Buikwe Jane Francis Kagayi basinzidde mu kutema evvuunike ku masomero 3 ge batandise okuzimba okuli St. Peters Bethania Buikwe Sub-County ne Nambeta Primary School e Sibukunja ne Masaba RC mu Ngogwe. RDC asinzidde wano n'ayambalira abantu aboogerera amafuukuula amasomero ga gavumenti agalimu enkola ya bonna basome ne bagayita aga bonna bakone. Ombaka wa gavumenti ow'ekitundu kino ombaka wa parliament ow'ekitundu kino Dr. Philip Michael Olume Bayiga asinzidde ku ssomero ly'e Nambeta n'ategeeza nti ekiseera kituuse gavumenti okutandika okulowooza ku ggombolola ennene ennyo mu masoso g'ebyalo okugawa amasomero ga siniya agasukka mulimu. Ndowooza okutega obulungi olugogo tukutule mu ggombolola n'ekitundu kyeno kifuuke eggombolola kifune CD school ne health center 3. Health center 3 eddwaliro nga liri ery'essi oba muntegeera bwe kitabeera ekyo ng'eggombolola eneesigala wamu kuba kwesiba ku minisita ali concern okumwoleka obuzibu obw'eggombolola y'essi kubanga bwaguuga. Kanabijime ssentebe wa disitulikiti eno asabye abakulembeze banne mu bitundu bino okubeera abasaale mu kulabirira obulungi abaana abazzeeyo ku masomero okusoma. Ssaabasajja Kabaka asiimye okuzza obujja olukiiko olw'essaza Mawogola. Mu lukiiko lutudde ku mbuga y'essaza Mawogola nga lukubirizibwa Emmanuel Sekimpi, omumyuka wa Muteesa Musawo Suzani Namukwaya yasomye amannya ag'abammemba. Abasomeddwa kuliko abakulira ebitongole okuli omukubiriza w'olukiiko Emmanuel Sekimpi, omuwanikayo mukyala Nabulo Margaret Nalongo, owabulungibwansi ye mukyala Mary Kobuyinza n'owamawulire ate ng'owamawulire okukunga abantu n'okunoonyereza ye Jimmy Sekabiito wa Kyabasa. Abalala abalondeddwa ye Mpagi Moses Sendawula ow'ettaka n'ebizimbe ng'abantu abaliko obulemu abavunaanyizibwako ye Zirimenya Hussein ow'ebyenjigiriza ye Nuruddin Beewolera Sesanga ow'abakyala ye mukyala Christine Namboze ow'obwegasi n'omumuli ye Muhindi Jovanzi ate ow'obuwangwa n'ennono n'okulambula ye Dirisa Namugera wamu n'owavubuka n'ebyemizannyo n'okwewummuza ye Kigoye Michael n'abalala.
amangu ddala ng'olukiiko luno olusomeddwa abakiise awatali kwesalamu beeyanzisa Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'alonda abantu bano okumuweereza ate n'atakomaawo n'awa n'abaami be ab'amasaza entambula y'emmotoka okubanguyisaako ku mirimu gyabwe. Omwami wa Kabaka w'essaza lino Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda asabye abakiise abajja okukola obutaweera n'okugoberera ensonga Ssemasonga 5 naddala okukuuma ettaka ennono n'ensalo za Buganda. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima olukiiko lw'emawogolo olw'essaza oluziddwa obujja tutandike okukola emirimu gyalwo. Okubaka bwenkubiriza olukiiko olwo tuokuweereza embuga tulina okubeera nga tutambulira ku nsonga Ssemasonga 5 tujja okubeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Tusingira ddala tulina okukakasa tulina kuuma ettaka kuuma ennono n'ensalo za Buganda okubanga mwe tukolera emirimu gyaffe. Namulondo bw'abanga teriiwo Bwakabaka buba tebukola ki tebuliiwo so nti abantu abo bonna mbakubiriza okubeera nga bakuuma ensonga Ssemasonga 5 tulina okwagalana ennyo tulina okukola obutaweera kubanga tugenda kubeera mu nkiiko ez'enjawulo era nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu buweereza bwa Bakabaka. Obuweereza bw'Obwakabaka bulina okubeera nga tutegeera bulungi tetulina gwe tuyamba wabula tweyamba ffekka. Tulina okusooka okubeera nga tukola era nga Katikkiro bwatukubiriza tino Ssaabasajja Kabaka bawangaale ng'enkumbi ku ki ng'enkumbi kwega nabwe ekyo tulina okubeera nga tukola obutaweera ffe kennyini okweyimirizaawo ate n'okuteeka mu nkola obuweereza obwo tusobole okubeera nga tutuusa mawogola ku ntikko. Mawogola bw'enaatuuka ku ntikko Buganda egenda kutuuka ku ntikko. Omukubiriza olukiiko luno Emmanuel Ssekimpi n'omukiise w'essaza Mawogola mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Samwiri Wamala Kuwatanya bagambye nti olukiiko lulondeddwa balulinamu obwesige era balina okuweereza obutaswaza maaso moogi. Ng'olukiiko terunnatandika BBS Terefayina eganyuwaddeeko mu ssaza Mawogola ng'ekulembeddwamu Ssenkulu waayo Mukungu Injinia Patrick Ssembajjo n'akulira entambuza z'emirimu Danstan Busuulwa wamu n'abalala nga balambuziddwa pulojekiti z'essaza okuli ey'olusuku emmwanyi n'ettaka ly'embuga y'eggombolola ya Ssaabawali Mijwala n'ewalala. Injinia Patrick Ssembajjo agambye nti batambudde amasaza agawerera ddala 7 naye Mawogola yanjawulo olwa pulojekiti z'erina ku mbuga y'essaza n'abasaba okugenda mu maaso n'okwongera okutunda BBS Terefayina buli wantu ate nga Danstan Busuulwa agambye nti bulijjo Katikkiro ebigambo byakubiriza abantu okukola Mawogola byeyoleka lwatu. Poliisi Emityana ekyanoonyereza ku kyavuddeko omwana ow'emyezi 9 okufiira mu nju ya muliraanwa nnyina gy'abadde amulese bamumukuumireko. Omwana Graham Kivumbi ow'emyezi 9 yasangiddwa mu nju y'omukyala Nanzi Aida ow'emyaka 52 ng'afudde. Bino bibadde ku kyalo Kayunga Kigoogwa mu kibuga Mityana. Nnyina w'omwana Namanda Joani ye yabadde amumulekedde okumukuuma nga bw'akola bulijjo ne ku baana abalala wabula olunaku lw'eggulo bwe bamuleseewo nga nnyina agenze okukola yasigadde akubamiranga. Omukyala Nanziri Aida ategeezezza nti omwana ono yatutte akabanga ng'akaaba oluvannyuma n'asirika. Ategeezezza nti yamututte mu buliri yeebake wabula yagenze okuddayo okumukeberako yasanze abimba ejjovu era n'okuvamu omusaayi omungi mu kamwa. Okuyita baliraanwa abalala okutuuka basanze omwana ono yakaze dda. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala agambye nti omulambo gukyakumirwa mu ggwanika ly'eddwaliro eddene Mityana ng'ategeeza nti bakyalina bingi bakyekebejja okuzuula ekituufu ekyasse omwana ono. Naye nga okunoonyereza kulaga nti maama w'omwana ono akola mu butale obwa Bubuulo era nga olunaku olw'eggulo yabadde agenda mu katale gy'atera okukolera egigye n'alekera omwana we Nabatanzi Aida ono nga naye babeera naye ku kyalo kyekimu nga yalese omwana mulamu bulungi olwo ku ssaawa nga 7 n'ategeezebwa nti omwana we afudde. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu David Segawa atabukidde abatuuze mu ggombolola eno abakyagaanye okusima kaabuyonjo ne basiba obujama mu Lwabenge. Ssentebe David Segawa ategeezezza nti mu ggombolola y'e Lwabenge abatuuze abalina kaabuyonjo bali ebitundu 3.5 ku buli 100 kwe kusaba abatuuze bafeeyo beeyonje. Mu mbeera y'emu yennyamidde olw'amalwaliro amatono agali mu ggombolola eno agavuddeko abatuuze obutatuusibwako bulungi bujjanjabi bangi ne batindika nga eŋŋendo empanvu.
Lwabenge gombolangazi nti buli facility y'eddwaliro abava ku facility yo bava okujja okutuuka weeri bava mu kilometers wakati w'omunaana w'ettaano n'omwenda kati abantu wajja okumugema ku mujjuzo gwe mulaba namwe bannamawulire ogubeerawo enkya n'alemererwa okugemebwa olwaleero n'omugamba komawo enkya ng'akoseza siringi mutwalo okutambula okutuuka awo yeebuuza kyanone ne kimubulanga n'okukola abadde takolola agaba n'akolola n'agira eyo n'olwekyo twetaaga okuteeka facilities ku ground wansi eri ne tusalasala mu zone ey'obulamu ebirala ku kaabuyonjo zino omutindo guli wansi nnyo birabaga atulira ebitundu nkaaga ku 5 ku buli 10 ayo y'obulamu balimba bwekuŋŋanya kulawooza nti bakola tuyinza okuba nga tulina ebitundu 35 ku buli 10 ebyakaabuyonjo mu ggombolola y'Olwabengi n'olwekyo buli gwe kikwata kayi muke tugetulanyisa ekyo kuba endwadde teziyinza kutuggwamu ng'abantu tebalina kaabuyonjo. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Ssaabawaali Kaliiro Musaza Kabula David Muyombya atuuziddwa n'okwebwa amagezi okukozesa ettaka ly'Obwakabaka okulisaako ebikulaakulanya abantu. Amyuka omukwanaganya w'emirimu egy'Obwakabaka Musaza Kooki ow'ekitiibwa Sango Eliabo Kigundu yakiikiridde minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki n'asaba abakulembeze ba gavumenti ewakati okukwatagana obulungi n'abakulembeze b'Obwakabaka mu buweereza bwabwe eri abantu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumaama David Luyimbaazi alaze obweraliikirivu olw'abamu ku baami okutandika okutunda ettaka ly'Obwakabaka ate nga bakimanyi bulungi nti ebintu by'Obwakabaka byakomezebwawo. Lumaama David Luyimbaazi awadde amagezi omwami omuggya ow'eggombolola ya Ssaabawaali okukozesa obulungi ettaka erimukwasiddwa mu mbeera eno ng'assaako emirimu egy'enkulaakulana. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Ssaabawaali Kaliiro David Muyombya akoodde abaami ba Kabaka okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka naddala okugula satifikeeti n'aweera nti eggombolola ya Ssaabawaali egenda kusinga zonna endala mu Buganda. Meeya wa Tawuni Kanso y'e Kaliiro Francis Kirumira yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubakkiriza okukolera emirimu egy'enkulaakulana ku ttaka lye n'asuubiza nti baakukolaganira wamu n'abakulembeze b'Obwakabaka mu ssaza Kabula yonna. Poliisi ekyotera ng'edumirwa Hassan Humbire ekutte omusajja agambibwa okuwa omuwala omuto omwenge ng'agenderera okumukabasanya. Sozi Sekimpirwazi akwatiddwa wakati mu kavuŋŋano n'okugezaako okuwalira yevuma ezzimbe ng'owa myaka 42 nga kigambibwa nti ono yenya kudda akawala akatanneetuuka okuva mu ssomero mu disitulikiti ey'Erwengo n'akateeka mu mmotoka y'ekika kya Kanta n'akaleeta mu kifo ekisulwamu mu kitundu ekyekyotera era ng'akalwe katuusiddwa mu kifo kino n'akawa omwenge mungi nnyo olwo akawala ne kavaako waya ne katandika okukola ebyakisolotoondya ekintu ekyaleetedde ab'ekifo ekisulwamu okwekengera olwo ne bakubira poliisi ekyotera eyazze n'emukwata. Poliisi eno ng'eduumira ASP Yumbire Asane kitegeezeddwa nti yamaze omuyiwa n'emuteeka mu kaduukulu ka poliisi yaayo okubuuliza ne kutandikirawo. Weetuukidde ku kitebe kya poliisi wano ekyotera kugezaako okunoonyeza ku misango egyaguddwa kuvuma ezzimbe tekisobose kufunika kubanga ekitabo ekiwandiikibwamu emisango kibadde kyaggiddwawo mbu kubanga kibadde kyajjudde. Yeevuma ezzimbe ng'ali mu kkomera munda agambye tiyategedde nti omwana yabadde akyali muto nga tannaba kwetuuka. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sekimpirwazi ekyotera. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.